bigenda bitya? Alhamdulillah kama tumewa. Olunaku olwo tubadde ku press conference ey'omugenzi naye ebibuuzo bingi abantu bano bye byabyadde. Ekisooka, lwaki mu bayimbi bonna gwayimiriddewo n'ogamba nedda kirina okubeerawo? Sinze nzekka n'abalala abayimbi mujja kubalaba abalala bajja kubaawo bali very much willing lwakuba buli kintu kiba kiteekwa okubaako a spearheading just spearheading nze naye nga abayimbi abalala we bali behind me. Sente zigenda okuva mu kivulo ekyo zigenda kulamu tubanyonyodde wali tubagamba za mwana si zaffe tetuli mu business za mwana wabula just mwanyinaffe yafanga alina kyayagala okukolera omwana we, so tusazeewo tukiwufiiringa ekyalemesebwa ogwasooka ogwokubiri n'akitegeka n'afa kakati tuga kituukirire kale oba naffe kitutta kituuti naye tukituukiriza. Tugenda kukwata sente tuziwe omwana just ffe tugenda kubaawo ng'abazadde okumugaidinga ekitegedde kuba kati omwana yennyininyini amanyi kyayagala ekitegedde kyayagala okuba kifa just kubeerawo okumuwa guidelines atambula bwati kolabwoti biki tetwagala mutegeerera nnyo twagala tumuwa omukisa yetegeera. Twakulabako emabegako wakwata ku mwana wakufe kati tusuubire nti nono naye ogenda kufuukira embeera mutabani womboolwo tugenda kumukwatako era kwolwo tumukwatako. Saagala kwetema ekyo tubyetema ekyo naye twagala kumukwatako in general tulabe nga tumwempawalinga. Ekirungi musajja akuze bw'omwempawalinga asobola okutambula. Ekimwetaagisa okwebuzaako ku muntu omukulu nkoze ntya anko wano bakola batya byo weetuli as parents. Omwana afuddeyo n'agamba nti oluyimba lwe yakoze nga aludedicating eri abo abalina abazadde abayita mu mbeera yemu gyayiseeyo. That means nti omuntu okuvaayo n'ayimba oluyimba aba alina emotions ne talent ekyekintu. Nga bali mu music industry naddala gopaka are you willing okuba nga welcoming omwana mu music industry n'okuteera omukono? Era nga wembazeemu wali nti it has been a surprise to us nti ayimba katulinde tulabe bw'ayimba abayimba bulungi webiri studio weziri tujja muga studio eriro yingira as much as you can. Okutya kuli luddawa mu music industry eno gyayingidde sirina we kuli so omwekaminga tutera okuba nga tandikawo maama we mwajje kye bali kati bwabanga naye asobola okukitwala mu maaso why not. Ebbanga lyabaddewo mu biseera bino nga mama we mulwadde academic standards zibadde nga zikyuka era nga tezitambudde bulungi. Mwenga abayimbi temulowooza nti singa aza music essaawa zino kiyinza okuaffectinga academic status ye kubanga yeyongera? Ate kiyinza okuyamba kubanga music ayinza okubanga financially amwempowering asobola okusasula tuition neyeyongerayo mu maaso. Papa tuddeko emabega katono okusisinkana otya Evlyn Lagu? Sijjukira naye mumanyi mukwano gwange, sijjukira ddi naye bingi byoba omuntu nga mumanyiganye mukwano gwo abadde mu industry kuba obudde mwe nayingirira industry naye kuki mwe yayingirira twesanga bwe tuti. First sight yalete sijjukira nnyo ate saala kulimba but what I know nti mukazi wadde mukazi mukakamu alina ntalo tayomba n'abantu mukangamu katono n'asyayingawe bwatyo naye ng'ate ate mukozi muyiribi bano bowulira abayiribi ava wano ne bamugamba nti bw'ogenda e Sudaani n'okola booti waliyo ssente n'owulira nti n'obuuza yalaga nti yagenda Sudaani yowulira nti kati ali Arua bwatyo abadde munoonya. Ebigambo ki by'oyinza okugamba abayimbi abatasobola okubeererawo omwana ono olw'ensonga tuwulidde nga bangi nga bagamba nti bavaayo akaseerako omuntu ng'agenze naye ate bw'aba tebiba byampaka omuntu akole ng'okwagala ku bikuli ng'okusuubira ku bikuli kubanga tekibakakatako ekitegedde tekibakakatako olaba owa famire y'oyo atayamba baana bo kakati omuntu gwe wasanga obusanze
mukola omulimu gumu ng'olooya afa nga mugamba looya bwe mutavaayo kikyamu nnyo mwenna nedda ekitegedde so buli omu avaayo okusinziira engeri gye kimukutteko. Papa oli mulumanyiriza era abantu bayingira okumanyi obeererawo nnyo bayingira mu mirembe ate tukamuwulira nga oli overwhelmed situations ezimu nga zikususeeko zisukka naye era ebintu ebisinga bw'obidduka tebiggwa. Ebizibu ebisinga mu nsi bw'okidduka tekikola ki kisobola okuba nga kinene naye ng'olina okihandolinga jangu lwanagana nakyo otaaseeko kyotaasize ekikulema ekiyitewo. Abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuggwayo kyetwagala ekiba kisobose that is naye ate abantu bajja kuba n'emirimu gyabire emirala oli ne bayitawo eddakiika 2 atasobodde asobola ne bw'aba apositinze bupositinzi kimala ne bw'aba akoze drop kimala ne bw'aba akoze eki naye nga twagala ffenna tubeerewo wano abayimbi tusobola tiketi tuzeegulire owulira nti mesach yaguzeeyo 2 gundi yaguzeeyo gundi Spice Diana yaguzeeyo 5 gundi yaguze tusobola ozigula ne tuziwa abafaanizi ne bajja ne bayingira kyonna kyonna kyekiri twagala mwana kufuna sente. Katumaliza katono kayimba ka Evlyn Lagu kyakasito bonna tuyimbire muka omwana omanyi saagala kapera kanyimba akange olweko nga nyimba akange mujemba yimbire kwolwo